Wow, embaga ya Juliet zawedde kosa ne munenkini we Bushoke bannange yayugumiza munnange ate America eside eno. Jjukira nti nno Chameleone yabaddeko ku mukolo guno munnange ate gwanyumidde ddala. Ekisookera ddala munnange abatimbi batimbye bulungi fashion yabadde yakabi abantu bonna ababadde munnange ate ku mukolo guno. Actually wedding byengenda okubeera nga nkulagako ko maaso awo Dr. Jose Chameleone bannange alaze ettabbu wali ngali kubaleeta wali nkugambye kibadde wali kibadde ate kikambwe nnyo. Ku side y'emu ngenda kubeera nga nkulagako ko ku Rema Namakula kosaate wali maaso Alien Skin avuddeyoko wali bannange abadde mu kujooga eside eno wali ng'asazeeko bitya. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi mu byonna nno kansuke nkutegeeze nti kati tobeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kosaati n'okulayikinga vidiyo. Kakati nno munnange embeera bweti bwe yabadde munnange ate ku mukolo gw'omukyala munnange ate omugagga Juliet zawedde kosa ne love we munnange ate Bushoke eside. Nga bw'ogezaako okulaba embeera bw'etyo nno bwe yabadde abagole fashion yabadde bw'etyo nga bw'ogiraba kw'ossa wali Chameleone yabaleese wali munnange ku interest. Actually yabadde interest nga bali mu kuyingira awo wali ku ssente okubeera nga bali mu kusembera wali munnange ate awabadde abantu baabwe eside nga bw'ogezaako okulaba bannange yonna gye byaggweredde. Kw'ossa n'ekyo ekifaananyi nakyo kibadde kikutte akati Chameleone yayambadde akasuuti bwe kati bwe kaabadde muganda wange kabadde mu kkala ya white kw'ossa ne kkala endala nga bw'ogezaako okulaba okumakinga munnange ate n'omukolo kkala ze baakozesezza munnange ate ku mukolo guno giri munnange ate wedding. So webityo munnange ate bwe byatambudde. Congratulations munnange ate eri omukyala Juliet zawedde n'omwami we munnange ate Bushoke eside. Rema Namakula avuddeyo munnange wali n'alaga ettabbo omukyala bannange. Jjukira nti nno nakugamba ne nkutegeeza nti no Rema Namakula actually ali omu munnange ate ku ba celebrity wano e Uganda abakyala. Smile tayinza kola vidiyo n'atateekako munnange ate ka smile, ebiseera ebisinga kiba kizibu. So yabaddeko ko n'ekifo ekyabadde kitemagana okukamalako obumazi. Ku mukolo nga bw'ogezaako okulaba bannange kakkala ke yabadde ayambadde bw'atyo bwe yabadde ashayininga omukyala Rema Namakula nga bw'ogezaako munnange ate okulaba akatambi ako. Ku sayidi y'emu nga nkongeddeyoko wali kyekinzeeko ku Alien Skin avuddeyoko wali abadde mu kujooga eno n'abako byayogera awo bannange. Alien Skin taggwayo. Nawe ndaba mbaddiramu bwenti mwesalirako ddala okubalaga nti sina kyennuma ojjako kye nazudde ekiruma abali mu gavumenti n'omukulembeze w'eggwanga n'abalwanira okuleeta ekyukakyuka n'emirembe ffe tubaluma kuba bwe basobola kujooganga ffe waliwo afanda asobola onywamu ku sada n'ogamba takimiisinga kati ate nange nnwane naye nalwanawo
tukwataganya ekiruma gavumenti kiri kitya emirembe gye baleeta tebagyeyagaliddemu nga ffe abataasoma omuntu omulaletaaga kumala kola university senior 6 bro ogambe gavumenti enooma katugenda kujoga ate nnyo nga bakime tetulinamu kibalumi balina ne ssente abo abayaayi nedde batula kujoga kati bw'atyo nno munnange ate mukatambyako bwe yalabiseeko jjukira nti nno akatambi kano kabadde kafuuse ettabbu ate nga wano weekiri nti nno wano ku Jamila nti yogi munnange ate biba bifuuse ettabbu tuvaayo munnange ate ne tubikolagako gwe kasitobera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate bitwekere